Ansani Ndugga. Sebo. Lwaki oyina omutima ogwekko? Gutya. Omutima omubi. Omutima ogutayagaliza. Omutima omutemu. Lwaki waleka enkima ya Alimpa mu mmotoka neefa? Enjima yafa yabula enkima ya munneeri. Ensobi we yali. Butateeka kapande ku nkima nti neeno yange. Abakalaba kasitami wali. Bagamba kaali kaddembe. Wase nali mu kuteeka balwadde mmoloka. Ne bagamba kaali kawombeefu nga ne bw'oyitawo tekeesegula kalinze bakanone. Naye kiki ekituufu? What really happened? Okutuuka ekyekima kyo mpulira maneja wange yasooka okungamba nti owaayi nga tebannabyogera nako naye nga owaayi twasanze akakima we twabadde tutikka abantu mmoloka twaddewo akakima naye nga tekaseguka nga okakasa wagirebye nti nnagirebye ate mba ndi awo ne batandika obyogera nti omusajja ayina enkima ekola mulimu ki? Enkima nze mmanyi ki ayinza okuba yanyumirwa buli muntu alina kyanyumirwa nze edda nanyumirwanga okulunda obumyu ffe nakakola ku ziro emirundi ng'ena naye bw'otuukawo bw'oti bagamba kaabe muyimbi ki basooka kugamba yambuka mu mbuga waki otwale emwanyi ne ssente era bagamba teri akolawo nga tataddeyo kaki simanyi oba waliwo yali akozewo naye nze bukya ŋŋendawo buli lwentuka bagamba mwambuke newe nali sinatandika bya nnono bino nga bagamba oyina sookawa ebizinga ebyo ne bw'ogenda ku ddolwe ne bw'ogenda wa ku kalangala kuliko ebifo nga biriko emikolo gyabyo kati abantu bano abalya mmere bawakanya nnyo ebintu by'ennono naye nga kuliko ekizinga kye bayita luwero tekigendako mukazi era ne kamutanda n'omutwalayo anti eryato wakati nga temunatuukayo kasita litunulayo wotandikira omumanya nti tekugenda mukazi ekyo kyo nange nkimanyi tekuliiko kubeerako basajja bokka tekulinnya mukazi kati bwe bakugambanga nti mu maka ga wano tetulunda mbwa gwe leka kuwakanya oba onyooma ennono yawo sigo wagitandikawo ng'Abafirika tuyina ebintu byaffe bye tukkiririzaamu omusajja enkima ye lwaki tewaddayo n'onoonyaako nga kava mu enkima yabeere nayo ku kitanda yinza okuba mwe muli obulamu bwe anti enkima eyo bw'ebanga yali yagireeta kugirunda nga yaleeta kugirunda nga kamunyumira mutuufu ajja ggula akalala naye bw'ewuliriza bw'ebanga yaliko ensonga ba byonna tubiteebereza bw'ebanga yaliko ensonga eyamuguzisa enkima nga oli yamulimbalimba namugaba bino bisibire mu nkima era bajja kuddayo gye baagijja kuba bw'eba yaddayo yemanyi oba yabula neddayo oba bagiteeka kawulize kale kakyaliwo baga kawulize tekava mu kifo nga takagambye oba ab'ebisolo bakanona bagaba nkima gwe toddamu kwewaggula toyinamu muli mutima kugamba enkima y'omusajja awoomerwa enkoko talingiriza byerya zenajja kuyamba si kunonoza bya maka sirya nakubala baana Alimpa ng'osinzidde ku radio ya Ssaabasajja Kabaka wano biki byoyagala omugamba? Njagala awulirize nnyo tebamukozesa ensobi ne bamugamba Ndugga yakuvumye awulirize nnyo oluyimba lwange gyali ebisinga nabimugambye wabula kati kyemusibirira amanye nti abayimbi tuba baluganda ekigwe wa Ndugga kigwe wa Alimpa okitegedde ategere nti abaana be baba baana bange ate bw'afuluma n'afunangamu akalembereza nadda engulu n'asobola okukola ze ndirwedde nabagambye studio yonna gy'anaayagala njagala tugenda alonde studio gy'ayagala nje ngisasule bwe mmala ogisasula nkwate ekitabo atuule wali bakube eŋŋoma gy'ayagala ye gy'ali basiimye ngenda muwa ekigambo kimu ku kimu amayimba ekyo teekayo kino yimba ekyo teekayo kino bwe luliggwa bw'atalikola hiiti amanyanga nti nze siri muyiiya amanyanga nti byennyimba babinjiiza eyo ofo gimuwadde